musanga kyutikaye nga bampa bwa waitress nga ntandika okusavinga ebbaala eyo nanyini waayo by then bamuyitanga Tito Tong yali mu Sudan erinnya eryo naliwulirako yali ko badetingako ne Tinatine mweyo gunde kati abajjukira emyaka bo bajja kubala bajja kukitegeera kati nga bampa mulimu naye nga baŋŋamba leero omugagga ajja anywera wano kati nga bonalengera wali awa Silverback bategekera omugagga. Of course they have to train you how to serve the boss. Nali sikolangako mu bbaala nali simanyi ngeri gyebakwata mu tray okitegeera nabyo bibaako n'okuyiga okuyiga nyabo nze banampa omulimu so nga bantraininga nze kuva mu kyalo nina empisa nga mbeera kawala kampisa naye nakolayo ennaku 2 zokka only 2 days only 2 days ki ekyakulemesa omulimu ogwo ekyannemesa kwolwo olunaku Tito Tong lwe yajja nga bampa eccupa ya mitwalo 3 mu egyo ngitwaleyo ku table by mistake eccupa yanva mu ngalo negwa wansi neyatika. Okay, tubaniriza nnyo ku YouTube channel yaffe Life Experience Uganda amanya n'eddoboozi nze Asha Nava Namatovu omusiime. Ani akusiima Namatovu? Mbadde njagala kulaba kyova. Omuki? Omusiime. Nsayisa okulaba. Abasajja bansiime. Nsayisa okulabako mukwano. Kale munnaye. Nza kuzaala naye ndikubye okwegaana. Omusiime wa Kabaka. Ajja kukusiima bonakola ebirungi. Kojja wange alina okunsiima. So buuza ku bantu. Amanya gange nze Ssebo Kanaakulya Diana. Omumbejja Ssebo Kanaakulya Diana. Nazo olwaleero tunyumyenyumyemu kyoyagala olunaku lwayo kyoba ombuuzi era kigenda okukunnyonnyola kasita tosima nnyo naye lwaki ompa tulina okubuuza about your journey so okuweereza tusinzira no ku Silverback era nga baneemwe bale tulaba mwe bale kutwagala mwe bale kusaba ne mugamba life experience kwesiba life experience kwembeera bannange naffe tusiimira nno ddala era olunaku olwaleero ndi awamu ne munnange omumbejja Diana Kanaakulya tugenda wayaamuuko ku bulamu bwe obutambudde about media awo ensinga okumanyira awo nga tetunamanya buno bwa luweero sokoleke Kampala ozze bukulu enze bukulu ng'olina emyaka emikulu okujja e Kampala najja kusoma kuba abasomako nange bammanyi amasomo genagendamu gaali geeyo ewaffe Luweero enali Nyarantale DGSS URSS geeyo nga ebiseera ebyo jjajja wange bw'aba ayagala okukukyalira oba okubanga akeberako tolina kusukka bombo mu masomero g'osomeramu olina okubeera ng'oli within yali tavuganga motoka kujja mu kibuga ng'emutawaanya so ng'essomero ly'olina okubeeramu terina kusukka bombo. Okay. Kati olwo ozze e Kampala otandise okusoma? Nasoma ne mmalako bulungi era eyo gye nasinkana best friend wange yali yansooka dda mu kibuga kyalo we bamuyita Shanabukira naye yaga okundagayo nti ekibuga akimanyi yakusookayo olumu jjukira nze nali nkyabeera wa jjajja olumu yaŋŋamba ntwala ku paaka enkadde tunoonye emmotoka ezizzayo wa Luweero mukwano twetolola paaka enkadde nga tugyetolola bweti ne tudda mu kifo kyekimu ne tugyetolola ne tudda mu kifo kyekimu nga takisi ezidde ate nga ye yakusooka mu kibuga era nga ye ebiseera bye yabeeranga wasenga we ntinda naye nga ndaga nti ye ekibuga akitegeera okusinga ekirala kyonna
bannange otyo kati bwe namala nga sigenda kuddayo waka kanoonye omulimu era waliwo omulimu ogwali gunettidde ogwali gukwegezaamu okuzita bwe nali mu mwaka gwange ogusembayo tuuka nga ndi kumpi okumaliriza of course ng'omuwala oba n'ebyetaago oyagala otunula obulungi oyagala siba enviiri ennungi kati nga njagala ndabike nga bali abawala b'ensanze ku kampasi nali kawala katono nga ndi kaddugavu oba obufaananyi wandabako obuddugavu obwo mbujjukira n'akatono nkajjukira ke nasooka osanga sinasanga ono munene so otuvuzeemuuko sipidaana ozze mu kibuga otuukidde waani saatuukira waani jjajja wange yali yansasulira hostel era gye nabeeranga baagiyitanga JB Mixed nina wenjirabaawe eri mu Katanga next to JB Girls njiraba eri yali JB Mixed mwe nasulanga era nga jjajja ansasulira ki tuition bulungi ne ssente za hostel kati okutuuka okufuna ako akalimu akandinettidde ngaaliwo abaana abasomadde ng'ate ekiro bakola abalala nga basoma night ate emisana nga bakola kati nange nekinnumiriza kuva dda nga njagala nnyo okukola engamba kanjiyeyo akalimu ntandika okukola omwami Kyutikayo yonna gy'oli ayinza okuba takyajjukira Sagenti nga tusanga Kyutikayo naliko ne mukwano gwange omu gwe nali naye nga Kyutikayo tumunyonyolamu nga tumugamba olutunoonyeza emirimu like bino ebipande bye bakubisa ku billboard waliwo opupapula we bakuba ne bateeka ku kisenge ne bagamba you can be a secretary ne tutuukayo abo bo nga bakusitula bintu ne bitulema era tetwabikolako Kyutikayo n'anfunira omulimu ku kabaala akalala nga muyimbi tannaba muyimbi yali muyimbi by then nga waalinnya sijja mbagulira myaka muyinza okumbala nnyo bayinza okumbala emyaka kati gyendimu kati waliwo akabaala ne kati kakyaliwo bakayita Monalisa naye si wano we kali ekabuusu by then kali eri waggulu ng'emmengo tebagijjawo ebbaala baagijjawo wali we yali ne bagikkiriza wansi eno ekabuusu musanga Kyutikaye nga bampa bwa waitress nga ntandika okusaavinga ebbaala eyo nannyini waayo by then bamuyitanga Tito Tom yali mu Sudan erinnya eryo naliwulirako yaliko badetingako ne Tinaatini mweyo gunde kati abajjukira emyaka bo bajja kubala bajja kukitegeera kati nga bampa mulimu naye nga baŋŋamba leero omugagga ajja anywera wano kati nga bw'onaalengera wali awa Silverback bategekera omugagga of course they have to train you how to serve the boss nali sikolangako mu bbaala nali simanyi ngeri gye bakwata mu tray okitegeera nabyo bibaako n'okuyiga okuyiga nyabo nze banampa omulimu so nga bantraininga nze kuva mu kyalo nina empisa nga mbeera kawala kampisa naye nakolayo ennaku 2 zokka only 2 days only 2 days ki ekyakulemesa omulimu ogwo ekyannemesa kwolwo olunaku Tito Tom lwe yajja nga bampa eccupa ya mitwalo 3 mu egyo ngitwaleyo ku table by mistake eccupa yanva mu ngalo neegwa wansi neyatika nebagoba ate kungoba ng'ali n'Abasudani abalala ne bagamba ono sigenda mu disipulini nga wabula bamuntere mu mmotoka wali wennaako wanja kuba mukolako nja mu disipulini ezo ssente nnyingi nnyo tannakola adde olunaku kyabayonoona ssente osoma bw'okola nsoma bwe nkola jjukira ku makya nnina okuddayo nkole ki nsome ekiro nkole mukyala eno eringa muvi naye kyantuukako nga tutuuka baali badda sayidi zeyo entinda naye mbuze essaawa nga ziri mu mmeka saawa nzigenda mu 7-8 ez'ekiro banneerabira jjukira batamidde banneerabira emabega mu cross country nti mwendi naye ng'emmotoka ejjudde ssente by then dola z'e Sudan zaali ssente
okitegeera ebyo ebiseera mukwano gwaffe Evelyn we yashayiningira RIP bambi zaali ssente naye nga ndi mu mmotoka omwo nalowooza ebintu bingi nnyo ng'omwana omuwala nagamba naye kati kijjajja kyatampa kyessifune kyabadde kinfunisa omulimu guno ye emirimu gyonna gwe nalonzeeyo guno olwo amagezi gakola ki gajja naye nga ye bwe bantwala ne bankwata ndibitebya ntya kitegeera nkivaamu ntya batuuka basimbula emmotoka bavuga nga emmotoka ez'ebbeeyi emmotoka omusajja naye kaalinamu ku ssente boolekera entinda batamidde jjukira mbadde mu mmotoka eyo ssente ziri ku dashboard ziriwa okumala ebbanga paka lwe baamaliriza okunywa ebirowoozo ebyo byonna bwe byagenda nakwatako ku kasente naye ngaawo bakunzita nfa n'akasente nga nteeka mu mabeere nga ntuula nga nninda ekiddako nga bavuga baali batuuka ewandegeya ku bitaala omu n'ajjukira nti balina omuntu mu mmotoka boosi waabwe yali mu mmotoka ekulembedde mu maaso n'ababuza ate ono omwatu mukoledde ki kooli kyava mugamba ng'emmotoka etambula mu mukasuki era omusajja ali muwanvu ng'amuddugavu yankuba tteke paka mu luguudo n'enjiringita ng'emmotoka etambula sad story gyesobola kwerabira akasente ko kaali kawerako n'embulamu bwange sijjukira dola zaali meka naye nazikyusa mwalimu miliyoni 2 n'ekitundu era abannonda yali wa booda okubitaala ng'amanyi oba bankozeseza oba bankoze eki nafuna bruises mu magulu naye like nina engeri gye nayiringi nagoyizo gambwa n'abendi bamusi but that story mpozi best friend wange kuba naye yagimanyako nemmanya nti kati Kampala etandise otandise okuyiriba Kampala ekoze ki etandise ne mukama wo kitayagala tyane mukama waffe bw'atyo oluusi ajja n'akebera ku kamera so eyo gye bayita welcome to Kampala nemanya otyo nemmanya nti awo Kampala ekoze etandise saddayo nkola bambi nenkwata emitwalo gyali 2 nempaka omusajja yanzija mu luguudo nantwala ka clinic kali awo emulago ne banzijanjaba olwo nno jjajja wange atandise okulwala yalina throat cancer bw'ayongera okulwala best friend wange aŋŋamba Diana nze by the way ennaku ngirabye bukulu era nze bwe nakulira naye simanyi nti omuntu asobola okubeera awo n'akusaba emitwalo 10 nga togiyina because I grew up nga my granny taliŋŋambako nno buli kimu yagambanga RIP Tamalika nakulya Mrs. Tamalika ng'omukyalo oyo taliŋŋamba nedda nga mmanyi nti omuntu bw'agamba nti ngenda kuwa ssente bweziti ne bweziti aba alina ozikuwa aba azirina ye life gye nakuliramu nkufuna so antuuza she's still my best friend up to now antuuza ngamba Diana ensi egenda kukyuka what if jjajja afiira wano essaawa zino ogenda kubeerawo otya mu nsi nze nga n'okwoza ebintu simanyi by then leero kankumpulira baana babayita batya planned muzzukulu yes I was a planned muzzukulu and I was loved too much nti jjajja wange oyo yalwawo okulaba abazzukulu from even my other dads nze muzzukulu eyasookawo kitegeera so antuuza ngamba beeramu n'amagezi omukyalo we bw'akeera ku makya n'awummula oli mu hostel ya mitwalo 6 yabadde akuweereza ekyokulya yabadde akola kino va mu byegyo essaawa yonna afa yaŋŋamba ebigambo ebyo n'ava nga teotuula ne twogerezeganya nga nnyiiga era namukyawa wiiki nga nnamba
tewayita na wiiki jjajja ng'afa. Oli eno ku campus? Ng'afa. Embeera yali nzibu nnyo. Esinga ne ku yaswazi bye bamwogeredde. Abantu ne boogera abadde amutiitiibya, abadde amuyisa bw'ati, katulabe bw'anaabeerawo. Naava ekigambo ekyo kimbadde mu mutwe up to here. Obaddewo otya? No, like wawo omuntu like ky'osobola okugamba omwana omuto ne kimupushinga to go to work. Ekitegeera nti katulabe bw'anaabeerawo naava oyo gundi w'atali yali amutiitiibya, yali amukola bw'ati, katulabe bw'anaakola ki bw'anaabeerawo. Awo ne neebaza Mukama era ngoberera ekigambo ekigamba nti buli kimu kikola bulungi lwa Mukama. Oba kibi oba kirungi, singa teyandifudde, singa ne wano siriiwo, nandijjawa guts okwezuula nti I can't be a good presenter, I can't be a good actor, sandibadde na guts ezo. Okitegeera? So netumuziika bulungi ne mmanya kati Diana nkuze nnina okukola. You have to work. I have to work. Ebintu byajja si birungi nga nfuna n'olubutawo nga nzala kawala kange akasooka. Mu struggle ey'amaanyi. Olwo ku campus omaliriza? Nali sinnamaliriza. Wazaala omwana nga okyali campus? Naye nga kati nvudde mu hostel nga ndi w'oyo guy. Nansasulira n'amalayo ne mmaliriza. Bwe namaliriza ne ntandika okuba nga andabirira era I didn't work by then. Kati nenzijukira nti munze ntuulidde I'm sitting on a talent. Era abakyala abali eyo nze nabeerako housewife for more than 3 to 4 years. Olwo oli housewife weezuula otya nti olina talent okubeera nti oli actor osobola okupresentinga ku TV, weezuula otya? Nezuula one time nali ku Facebook okwo. Waliwo omwami kati yagenda US, is my OB. Bamuyita Mugabiire Shidi. Bamuyita Shidi. Yali mu Afri Talent by then. Bw'omwaka gangu bagambe 2016. Atwogerezeganya aza Nobi Ananogi. Banange wabulira, cause deep down in school I was doing music, dance and drama. Kugamba nga ndi out speaking. Nesingyewo ku bintu ebyenjawulo. Lwakuba ekyobufuzi kyo nakita ndi mutiitizi. Ndi coward. So nangane gwe tuli eno mu Afri Talent naye tusobola okujja n'ozanya, you can try. Okitegeera? Nenkola ki? Nengenda mu auditions zaali ku Batford nga baagala okutondawo bamwami Abe Mukiibi bayagala batondewo Afri Talent ento. Nga balina enkulu n'ento. Kati nga banoonya abaana banaaba bazanyiramu Afri Talent abalina ki talent. I'm glad munaye nze ndi wa mukisa. Olunaku lwe natuula n'abantu abakulu be nali sirabangako, bamwami Abe Mukiibi, bamwami Male Musa, Bakagabane, abo bonna. That day I was chosen. Iyo olunaku lwe natuula mu Batvale ne baŋŋamba yiye ani asobola otuzanyiramu kino? Mwami Abe Mukiibi n'agamba gwe situka genda ku stage okizanye. My first day. Kuba role eyo waliwo omukyalo omukulu bamuyitanga Antikula ye yalina ogizanya. Nenjituulamu nenjikuba. Kati ne tuddayo eno mu Afri Talent ento nga tulina omuzannyo ogwalina okuba nga gugenda mu maaso. Abaguyitanga anage kyannaku nti omuzannyo ogwerabira. Naye kyezijjukira nazannyo oba nga omukyala atwala abawala e Bulaaya nga batunda ebintu bwe bityo. Omwami Kizza Richard ye yaguwandiika. So that's how my journey began. Abantu ne batandika okumanya confidence yange. Ate awo omwami Kato wandabira. Yes. Omwana oyo alimu talent. Wali Kawuta omumanyi? Kawuta erinnya ndijjukira. Kawuta ne Naso bamanyi?
nasa mumanyi kyeyune kati alina omwami omulala gaigo yabeera naye Kawuuta ye Kawuuta ya bakolako ku TV right babiri kati Kawuuta n'agenda n'annyonnyola mwami Katolbwama about me era ne bansitula ne bantwala ewa mwami Katolbwama naye ekyennaku oba ekyessanyu bantuusiza mu show y'amaanyi ng'ekuba enkyukwe morning show bannange ozuukuka morning show nze buli muntu agikola muwe ekitiibwa kuba nti nze nnyinza ogikola olina okuluma oba bbiri n'ennema sheeyo yankuza ye nali sikulangako e Kampala wano nalabye nga ne Zubeda ajogerako kuba yali nzibu nnyo ng'olina kutetenkanya nnyo okuba nti show gibeeramu remember you're married you have to take care of your kids olina okukola olina okubeera nga by 12 oli ku TV emengo by then life was a little better ng'osobola okwevuga n'otuuka wali naye ate ng'akasente ebiseera ebyo tekaaliyo so olwo osoma oli mufumbo okola ku TV osoma awo nali omaliriza okay kati oli wano okola ku TV naye ng'oli mufumbo tebyakusumbuwamuko sinsi omuntu teyabeeranga obaire naava nze n'ekisiraani kimu sibeerangako naki namwami nti mbeere naye everyday like eyabeeranga ekyo kisiraani omusajja abeera buli naku gwomanyi abaana ababeera n'abasajja baabwe nedda mukwano nedda nze saa musajja akumbeeramu nnyo babufumba obunyuma nedda mukwano njagala nga okola safaari njagala nga okola safaari okomako ne twerabako n'ogenda saanyi omuntu kumbeeramu nnyo So I had to balance my man, my kids, and other gondo. Okuzanya TV kugamba bwotyo nga byonna nno bikwasaganya. So nebaza Mukama nti nasobola okubimanaginga. Nembeera nga ndi mukalabakalaba wadde abantu bali tebasuubira nti nsobola okukola ebintu ebimu okusinziira ekyekyo kyebaali bankuza kyebaali bakusuubiramu kiri nenkola nentandikira mu morning show yange nga bwe nkugambye yalimu ebizibu bingi yali mu bizibu ki nga tuyinza okutuuka ku seeti nga amasanze gaweddeko nemukubiraho naye bemugayiyo naye bamasanze nga tekuli nabuuzaawo mwe mulimu alinamu omutwalo oba ebiryaga umula mirembe ategeera yagula TV nga teyesobola yali yesobola naye nze kankubulira buli bizinensi not until nga gwe owning otegeera nti bizinensi si nyangu awo ne tuyiriba ne twesondamu olumu nga twali tukola n'omwami omu n'owa Ssenyondo nga alina mu kasente n'ekirala ewakolera ku morning show njukira mwakolako ne Zubeda twakola naye kati by then okwesondaawo mu process eyo yali waali yali waali okay olumu ng'amasanze we gatabaako TV eba teriiko muba kale mutandise omanyika abantu babategedde abeeri TV ng'evaako okufuna bulungi TV ng'evaako nga babaayo nga wiiki nga mwebakamu ate nga mudda kugambayo ebintu bya honorable tebyali bya pressure naye tebyali serious kuba omuntu ali serious Daana tosobola kuŋŋamba nze nnyinza okusiiba enjala nendeka byonna naye nga nina data agenda ogendayo ku YouTube tegeera naate life yagikola ki like ye yakyagala bw'atyo so challenge ze wafunamu like mu morning show ekyokera ddala okeera bwali buzibu by then bali bangulira akamotoka akakadde kali kayipusaamu omwami yali yangulirayo kayipusaamu anko yangulira emmotoka kyo nkimwebaliza kayipusaamu si anko kato anko wange gwe nalina ebiseera ebyo ekyo kyo ekizibu nekikendeera ekyanenzija like nga ndi kumpi n'omulimu ekyokubiri kuba nti ndi
banteeka mu bantu already ababadde mu industry nga nze ndi mupya kitegeera bo already balina confidence bamanyi engeri y'okwogera mu point ku mpewo bamanyi engeri y'okwecontrolingamu tho bambuulingamuko kiringa nga naava tunaabeera ku set kuba morning show etaaga omuntu ng'ali informed nga bw'oba toli informed kweyo ensonga bonna nga basirika ne bakutunuulira bwe bati balaga ensi nti tomanyi ebyo byonna byantuukako naye mbeebaza okubanga at least era Zubeda ye Musanga big up madam menta wange lugendo luwanvu nebaza ne naani walingayo gundi waffe producer bamuyitanga Douglas naye yanteekamu fiya n'okuba nga bwe ngenda bayidawe nga tumaliza kuba njala tukola episode ku episode paka lwe zinaggwayo we wakolera is it bit 24 Masembo nalina ebirevu yaliyo yalinga ku kamera kimanyi nti yanemesaako omulimu oyo omusajja Masembe yennyini munange ate nze we nakolera ne Masembe yali mukkakamu era I didn't nze bajjamu ekibeera ekyokwagala omanyi mu media muno nange naggambe ngenda kuwa episode yange about that abasajja bano like betwasanganga mu gundi eyo fe twali bato nga like owulira kyoyagala owulira naawe oyagala wandi obeereko ku TV naye ng'ate wabanga akuyambyeko kibatu so sijja kwogera byange leero lulu ojja kumbuza ndi kunyumiza challenge endala yali kibatu nina omuntu omu gwe sijja kwogera nze ngenda boogera amanya lwe ndikuweeya sijja kwogera naye alina gyansindika mu kampani emu that thing has really traumatized me kyobola asambala na skirts pardon sambala skirts lwa nsonga eyo nagenda onoonya business mu office emu omuntu nanjuza esaati nanjuza skirt lwaki kozi yali agala kunkwata era I can be a very good sales naye nina abantu nga in case we can't meet in a public place kiba kiganye ngayagala like kukwata by force kunkwatira mu office God so challenges zaali nyingi n'okuba nti ne ku side endala omusajja yali tanneesiga yes yali tanneesiga jjukira omuntu ali wala nnyo naawe ono amugamba kino oyo omuwala tasobola kuba ku TV nga talina basajja tasobola kukola ki bino weebityo so such challenges maka naba nazo nga kiyinza n'okulemesa obufumbo era bwafu awo tetusukkawo ddala njagala ku episode we tugenda otandikira abalabi baffe abalungi baneemwe bala okutulaba okuweereza tusinzira n'okusiba back era nga episode ya Dana Kanaakulya ye yeesoose tugenda leeta episode ey'okubiri gwe n'omunaye nkugamba tuula kalira tuleeta